Nancy. Jebale ko. Nawe jebale. Kale. Nancy mwana. Chimaye yoni ngayo mugenyi. Mugenyi kyate. Ato mugenyi atya. Mwana. Naye demu agenda kunsalako wano. Yansabye ajje wano ku mulimu andabeko anti ewaka yatiddeyo. Nawe kumuleka ku mulimu lwaki tomutuzite waka kati wale nagenda kulaba bwe nkuyita jangu osimule wano jangu otegule bino otulaba nti ogenda kuba weeswazi. Nawe anti mwana njagadde asooke ajje andabire ku mulimu ne waka nja mutwala kuba ndi mu process emutwala naye jasooke muvegeseze wano then ne waka tujagenda. Naye olaba Prince kale bambi nalankubadde nandyetaaza omulabako era mwesonze kubanga ajja naye olaba amaze abatuufu ndabanga atamuwadde ekitiibwa kubanga omuleeta wano ku mulimu okitegeera kubanga amaze Katonda mugulu ndaba agenda kubeera wano otataganyizibwa naye kenyenyininyini mu byokola. Okutataganyizibwa ate kutya kubanga ekisooka emirimu gyange gisinga nagimaze dda okitegera naye tagera nakulwa nawo just agenda kujja wano tunyumyemuuko okitegeera tagenda lwawo nnyo namwe mumulabe nako okitegeera ekirungi samukweka nomulimu gwenkola agumanyi. Agumanyi okikoze bulungi oba amugamba omulimu gwokola newabaza olwo kino tekirinamu buzibu awo tekirina ttabu kitegeera manye abavubuka mulina amala mangi omuntu ogenda n'omugamba kirala nti nkola kyeba tugeze okola mu ofiisi ngeno oli eno osiimula oba okitegeera naye oba tewamukweka kyokola awo tekirina buzibu. Naye Nancy naawe wadde ensiimula naye tukisuusa kyoba omanya ebyange byonna terikyatamanyi ate n'ebibye tewali kyesimanyi kyobamanya tuli tuti osegeera. Naye baana mmwe muwone nga ebyo ebituufu omanyi gwe ne Solomoni mbatya ate otutyako ki kyembatyako eki mulina obwangu. Nategeera nti ndina omusajja omufere atalina kiddako oli awo sande kikoze ate omwana wange gwe ngenda okuzaala nga talina taata. Nambuuza kagenda kupita mutoletole kagenda kundabanga maama talina makulu ate musanyusa kiki era okyali mukaaba ekiba kikuyitiddeko kale tugende mu ddwaliro kati musanyusa tugende tusitukire mu kati kuba kati banaye kino ate banaye kisusse mwami ambulira obulumi bunsizeeko ku mutima sirina bweneegumya nsanyusa
Nedda. Kulira simanyi oba nasobola natuuka. Nakola ensobi Mama Junior. Wakola ensobi? Ate wakola nsobi ki? Anti wange nandi mujjayo nembeera naye. Ati sinabeera wendi. Nancy. Wandisa. Muri utyale. Gendisa. Nintasa. Biri ukigenda kitya? Simibi. Oli bulungi? Bulungi. Nancy. Wandisa. Ndeese omukyalo ono. Yes. Nga njagala mbeere nga mukola wano mwembi. Yambadde nsaba omundagire buli kimu kyonna bwe kitambula. Yes. Omukyalo ono amannya ge bamuyita Nana. Oh, Nana. It's a nice name. Kakati ogenda kumulaga emirimu wegitambula, ebitabo, empandiika gy'owandiikamu ng'osengese bulungi buli kimu bwe kina okuba, abakozi enkwasaganyamu gye bakwasaganyamu emirimu, buli omu dipaatimenti ye mwagwa, byonna bimunnyonnyole bulungi asobole okuba ng'akola ki nga bitegeera bulungi. Nancy, ebyo bitegedde bulungi. Yes, sir. Nana, omukyalo ono bamuyita Nancy. Yes, ng'ogenda okuba ng'okwatagana naye wano. Neesimye okusanga Nancy. Era ndi mweteefuteefu tukole ffenna. Nancy, kamala omulambuza ekifo ajja kudda ate naawe omukole ki omulaga ebibyo. Ate gwe jalingiza kiki? Bwe Nancy. Mukama waffe story ki oli omukyala gwenda byatwala eri story ki? Mula. Tuyirako wano. Ye ate mulango ndesimulungi. Omanyi Nana wadde wano nkulese ku mulimu. Naye luumu eno nagitegese nga yo. Woba oyagadde okuwummulamu olina okujja nokola ki n'owummulirako wano. Era muba bakugigaba mujja gigabanga nga yeesembayo ng'oga ntusigazza luumu egi eno. Njagala obe ng'ogirizavinze omanya nti noyo kuwummuliramu. Kakati ate nze omuntu aba yazze okukola ki ekiba kindeeta mu luumu nti mpumule nga ate ne bwe nnadde ewaka nja kuwummula. Tewali nsonga lwaki mba nzija wano okuwummula nga nazikukola. Omuntu ofunamukko kadde akawummulamu ate munnange osiiba nga musirikale nti oliawo olina gw'okuuma. Bw'omanya ekigendererwa ekikuleesera ky'oba olina okukola. Anti kati Nana ky'olina okumanya nti ate gwe tolinga bano abakozi. Bwe weetwale nti oli boss eno business kitwale nti yange naawe siyinza kutreatinga nga bano abakozi aba bulijjo. Kale kasitangirawe bwenaba n'obwetaavu obuwummula nja kujja mpummule. Ne bw'oba owulira nga okooye oba oliawo nga kisusse oli wa ddembe obutadda waka n'osalawo ne weebaka wano. Mula, nga naba tewali bwetaavu buyinza kunsuza ku mulimu. In case tomanya kiyinza okujja. Kale ndowooza kanzire mu ofiisi yange. Kale. Ogamba oyo gwagenda naye? Munnaayo mukozi mupya. Mukozi mupya? Agenda kukola ki wano? Nga siraawo mirimu
gyetaagisa muntu omulala wano. Ye muwadde omulimu anaŋŋambye muntu gakuteekawo entebe endala muyigirize emirimu okitegeera kati muyigirize tutandika okukola nga ffenna. Beeramu naawe mirimu ki wano gy'ogenda okukola naye nga naawe omu wano ndaba tulina nnyo mirimu gy'okola wano gy'amaanyi. Ate kati nze binkwatako bw'aba nyini mulimu yamuleese ng'ayagala tukole wano babiri nze tebinayo binkwatya kwanze kasitamba nga nsasuddwa. Nansi bikula obwongo. Bw'aba agambye nti ogenda kukola naye wano omuyigirize, eyo replacement yo era waayigira bw'ati gw'omulimu mye. Prince aye nayito oyogedde ensonga kubanga ono kyo kituufu ngenda muyigiriza mirimu ki gye tugenda okukola nga ffenna. Naye ggwe omanyi nti nno oli mugezi nnyo. Nansi nze ndi bwongo nnyo nze nkiraba era mwana weebereremu nze nkubuulidde. oli mutuufu Era mwana nze nkubuulidde weebereremu nze ngenze. ngenda kukola naye mukama wange bangambye onjagala. Akuwadde obubaka talina kyalindi ekituufu nkwetaagira ddala. Yesebo mukama wange enzuuno. Omanyi emboozi endagirize esaana bayomba, so mbadde nkusaba ojja otuleka ono. Obulange musajja wattu teweewummuza. Ate omuntu yeewummuza ku muntu gw'ayagala, lwaki obwayagala neewummuze nga nze nkyakwagala? Nansi Wange sebo ensonga ekumpisizza ebbanga nno lyetoolodde nga zaabu wange ndudde omulambula banga ddene naawe oliraba nti sikyalambula zaabu wange. Kati nga tetunagenda wala mbadde nsaba tubiddemu ntandika okulambula nga zaabu wange nga bwe twakikola. wabulabe musajja wattu wakulawo bw'oteeraba oba biki ebyo by'ozunza? Kya butonde. Omanyi Mukama Katonda yatonda ekintu ekyo nga ogambye nti kya butonde lwakuba nti abantu abamu bagenda ne basuulirira obutonde. Kaakati ekintu ekyo kiraba elsewise kyekimu kukikuuma ku muntu okuba nga mulamu bulungi. Kati obulamu bukuume nabo bw'olina nze nzija mu bintu byo. Kaakati omulimu oba togutunuddeemu nze mukamaawo okuba nga nze gw'oddamu otyo ate nga nali muntu. Kasi ekyo kiri ku paati ya mirimu gyange neesonyiwa. Naye nga oba otyo osazeewo kibeere olowooza omulimu onoosigaza? Kyonna ky'onoosalawo si gwe alina entuuko y'obulamu bwange oba olugendo lwange Katonda yagirina. Nansi kano kagaanye kandabe nkiddako.
nso okulaba nnyawo. Kale nnyo. Naye amaaso gange oba nakulaba wa? Amaaso gakumanyi naye oba nkaddiye bukaddiye oba nakulaba wa bannange oba wa? Twaliko ffenna ku mukolo lwali lumbe nange omutwe gwange guganye okujjukira. Jjukira oteekwa okuba ng'omanyi. Obwongo buganye okujjukira naye kale ng'amaaso gakumanyi naye nakulaba wa? Mbuulira gw'omanyi. Nkumanyi bulungi nnyo. Bulungi nnyo. Twalabagana wa? Omanyi mu ngeri ki? Nze ndi mukwano gwa ddabo o. Era twatuulako ku mmeeza emu nze naawe ne ddabo o ne Faiswali. Bannange wamma kantula n'okutuula ndi wano ndi waka. Nange mwana gwe nga nze nso okuddamu okusisinkana Nange okusanga. mpozi yegwe yali Nze yali Nansi. Kyokka bannaye Kawusa. Amangu bwe badde neerabidde. banange mwana gwe naye n'okyalijjukira bulungi. Bulungi nnyo. Kaakati obadde oyagala lumu. Ekituufu njagala lumu naye waliwo ansindise nfune ekisumuluzo naye n'omunamba ozasigyerabidde. Kati olaba eruumu zonna zonna weeziri era ebisumuluzo nze abirina. Wabula ky'oyagala nze nga nkuwa ekisumuluzo. Nedda abadde ansindise mbuye ayinawo luumu ye. Ani? Omusambaganye. Omusambaganye. Ayinawo luumu ye. Ekitegeeza ebisumuluzo obimanye nawe simukubira ssimu. Bibyo ne luumu namba kweri. Neyanzisa muwala mwebale nnyo Nansi. Kati kamala okutuukayo mu luumu bwenaafunawo akadde nja kudda tunyumye. Nkaale nze wendi wano. Kale Nansi mwebale. Kale nnyabo. Kawusa webale kusalawo najja kubanga kakati ekiseera kye tulimu kiseera kya kusalawo etutatuwala nnyo nnyo budde. Nzize naye nzize lwa ddiiro zerwa butter trade. Ngenda kuwa ebyange nga naawe nsonyiwa renti nga bw'omanya emirimu gikoze eki gyekuttemu ndabe nga ngenda kuzitoowererwa atandika okujjonda bisa. Kati nensalawo nsazeewo lweno ddiiro era kati tuli ku butter trade. Akawusa kale lwakuba nti ojjidde mu butter trade naye tewali kyakola. Weeyagalle mu renti wange nange neyagalle mu bintu byange. Naye bannange oba nakoma ddi twala mpola. Kawusa kyogamba oludde. Ojja genda oleeta evvubuka lyo wano zino ze mwoza speed miliyoni sizisobola. Kale nja kukwatanga oyagala mpola mpola. Ne Sharifu
wadde ndi mu butter trade leero yendeese negendezamu kunkyusa gyokyusakyusa abakozi n'engeri gy'obasomba wenna obampisaako oti nze biba binnuma kyogamba nti bulijjo bikuluma nze biba binnuma naye kendeeza kendeezeeko akati sigenda kuddamu kwongerako nze nkomye ku ggwe Kawuthara nkomye ku ggwe